Neyanziza nnyo SPD ne mwannyinaze Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Assault TV nawe yeekumidde ku program omusunsuzi. Twagala okwebaza Katonda nti ejali emyezi ne zibeera wiiki ate tusigazaayo essaawa busaawa ate okutuuka okusaba okuli okwa Good Friday okugamba nti kugenda kubeerawo olunaku olw'enkya ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land ku House of Prayer Ministries International. Okusaba kuno kugenda kubeera kwa ssaawa 24 okuva ku sawa 12 ez'okumakya paka ku sawa 12 ez'okumakya. Era nga nkoola bannamukono Buyikwe, Kayunga, Buvuma mwenna ne bannayuganda bonna okulaba nti temusubwa okusaba kuno kubanga waliwo ekiyinja Mukama ekyagenda okuyiringisa mu kusaba kuno okw'ennaku 20 oba okusiba kwe tulimu okw'ennaku 21 kwe tulimu. Ndino omukyala Janet Kabenge ono awangalira wano mu Saza Village mu Mukono Central Division. Ono ye buli mwaka yasalawo okuteekawo wano omuzindaalo buli nkuŋŋaana ezibeerawo eza House of Prayer Ministries ne basabira wano n'abantu abalala b'enjawulo. Era agamba nti enkuŋŋaana z'omusumba Arosius Bujingo ne Saala okuva ku House of Prayer Ministries emukoze bulungi nnyo era temulese kyekimu. Ye muntu gwemanyi 24/7 radio ne TV bibeera ku Salt Media alaba program ku program. Mama atukwaniriza ku Salt TV ku program musunsuzi. Tubuuzeeko otubuulire gwe Good Friday ku mulundi guno ogyetegekedde otya? Kikulu nnyo neyanziza nnyo neyanzeege okunteeka ku Salt TV kubanga mazima ddala mbadde sikikkiriza bwe mulundi gwange okusoosa okumanyi bw'ensi yonna nzaani nange nzikiriza ddala nti ekiyinja Mukama akiyiringisizza. Ekyo kigenze akiyiringisizza nze okumanyi bw'ensi yonna si kyangu. Neebaza Mukama bingi byankoledde sibitenda bingi nnyo kubanga nkoze obulungi obutali butono era bye nnina Mukama yekka yabikolaki nze sisobola kubirombojjola. Mukama akoze obulungi. Neebaza omusumba Aloysius Matovu, Aloysius Bujingo atukoledde ebikulu, yaterako TV ya Salt ne radio etukoze obulungi obutali butono kubanga nze naloka mu mwaka ogwa 91 nendokoka ebya nalisi naye kakati ebiseere bya omusumba byajirako nga ali wa Mundeeba nentandika okuyigwa okusaba kubanga ali musiraamu. Nentandika okuyigwa okusaba era nafuna obulungi obutali butono. Neebaza Katonda kubanga nenyumiriza mu Yesu takyali Muhammad naye Yesu kaakano we nenyumirizaamu ebirungi bingi nnyo. Katonda wange mwebaliza ddala naye nkunga abantu b'emukono bonna bajje bwana b'ekitundu kya wano n'abalirwana bonna nga bulijjo bwe tukola. Temwerabira bannange mujje nga bulijjo bwe tukola ne tugulumiza Mukama agenda kubayiringisaako agayinja gonna agababaddeko naddala ekiyinja eky'abaluge abali mu kyalo kyaffe bagwawo leero bagenda mu linnya lya Yesu Kristo. Mu nnaku zino 21 zino bagenda. Mukama atukoze obulungi obutali butono kubanga atulazeeko tulabya ddanga Mukama alina bw'agenda okututeeka. Neebaza nnyo abantu bano abatutegekera aba buli lunaku bamusunsuzi mwebalire ddala. Mwami Siasa Senkubuge nkwebaliza ddala ne Fulufiga mwebalire ddala kutukola bulungi obutali butono. Musunsuzi nga tumwagala tetusooka nagenda kola birala keera sawa mwenda okusaba paka ne malo n'engenda n'ensaba. Yes, mama tubuulire olunaku olw'enkya weeteeseteese otya? Ekizindaalo ogenda kiteekawo ssaawa mmeka? Ekizindaalo kitandika ssaawa 12 ez'okumakya ne tutandika kubanga teri kukola mulimu mulala gwonna. Abajja nga batandika abaana bo bagenda Kanani kubanga bo buli lunaku bagenda. Nze nsigala wano okukuma mayi by'obwekwerinda nga bwe biri wano mu mukono abantu ababi bangi. Naye kaakati twetegekedde ddala kuva ku ssaawa 12 mbakunga bajje bonna tutandika abanajja ku 6 bwe batyo mpola nga bwe bibeere Kanani. Tutandika okugulumiza Mukama tutendereze kubanga tugenda kutandika na kusinza kutendereza byonna Mukama akola obulungi obutali butono. Naye nga Mukama ankoze obulungi obutali butono bannange. Nenkunga abantu bafu wano mu Saza Village, Ngandu, Kitete, mu Kirangira, Namubiru bonna ffe tuli wano mu ggulu eggulu etali lya mu ggulu mwe tuli muno mwe tweyagalira naye tumanyi ne mu ggulu tugenda kutuuka. Mama
mukungana zino ezamusumba Rosias Bugingo nga tumaliriza tuwulireyo gamba nti ku luno nayina kino ekyetaago nayo kuyita mu ssaala y'omusumba Bugingo kino kyavaawo ku ssaala eya Yesu jangu ewange waliwo yafuna omulimu ne twali tubanjibwa ne kabanka siripa nga tuba tubanja akakadde kamu 200 naye mukama n'akatuwole naga nti abiwedde tewali buzibu ne nkafuna ak'omwana nga ate kati agenda ali mu senior 3 agenda mufunga bakeetaaga mukama najje wange ne bakatuleetera ne bakatuwa omulala n'afuna omulimu. Yesu nzijukira, mukama yatujjukira bulungi obutali butono, yatukoze obulungi obutali butono mu Yesu nzijukira. Kaakati na wano ekiyinja atandikidde wanti ondaba ndi wano ku nsi yonna yonna endaba nzaani ndi wano mu nsi yonna endaba neneebaza omusumba Rosias Bugingo ne maama Susan Makula olw'ebirungi batukoledde. Kaakati neneebaza musumba Bugingo ne mubuuza akantu ako ke yatukolera bwe yali ewa mwami Ssentongo ng'akyakola yatugamba akantu ako ne kaakati nkajjukira mbu yakuŋŋaanyanga waliwo yali agala okumukola obubi okumuteekako ekyobubbi n'akuŋŋaanya sente ze yafunanga ng'awandiika ennamba ng'agiwandiika omubbi ogenda okuleeta sente nga zeezo zennyini ennamba nga ye ekyo nakyewuunyayo na buli kati nkyewuunya era mukama agamba amafuta yagakuwa oli muweereza ddala musumba w'abantu bonna owulidde mukama mulungi neebaliza ddala Katonda. N'abaweereza bamusunsuza batuweereza abawulire gano ag'emu Kasese Mbale Mukono mu kibuga tubeebaliza ddala abaana abo mukama abongerere ddala amaanyi batukola obulungi obutali butono. Amina mukadde. Mwami Charles James Nkoboge ne Jennifer Afulufiga asigenda kusukawo wano erwa embeera ayakadde ate nga tugenda mbitundu ebirala naye nkoola bannange mwenna abali mu Greater Mukono anenkoola abewaffe Matuga Akavule Jagala Gombe Sanga Kiweebwa Kirolo okweyongerayo ogenda Kapeeka Nakaseke Namunkekeera mwenna mbayita okujja okubeerayo eyo mu kusaba okwa Good Friday essaawa 24. Yes, bazadde bange baganda bange mwenna temusubwa mujje tubeereyo wabewo ekiyinja mukama kyayiringisa okuva ku family zaffe. Nange nenkoola bewaffe Kawempe gensibuka yewaffe genzaalwa mbakoowola mwenna Kawempe tula mpereerwe mujje mugibweko oguyinja mugumanyi oguyinja gw'obutamiivu mujje Yesu agenda kugugyawo mu linnya lya Yesu mbatumidde mwenna. Amina. Mwami Charles James Nkoboge ne Jennifer Afulufiga ateka mbadize akazindaalo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.